Bakadaama TV tugenda kwogera ku nsonga y'okusasula hotels oba quarantine centers. Simanyi lwaki Bakadaama abe Oman batiisibwa nnyo, Oman, Jordan nti batasula ssente za quarantine. Bakadaama, Sekadaama ab'e Saudi Arabia bagenze Uganda, gavumenti tebatiisatiisa, ate bwe batuukayo gavumenti ebalabirira bulungi. So nga sinaba kutandika kwogera ku nsonga eno eya quarantine, kansooke nkuwe Kadaama wa Oman awulira nga yeekyaye olw'okubeera nga bamukaka okubeera nga abalaga risiiti eraga nti yasasudde hotel nga tannaba kugenda. Mr. Kadaama mutuyambeko. Batugamba bya hotel baagala tusasule ssente, bwe tasasula teri kutambula, teri batugambye dda booking. Tukoze booking bukyanga tandika okwewandiisa. Kiki nnyo kino kineetagisa ogula airtime nkubire Kagama simanyi Kagama wanale watubuulira. Kadaama TV tukyeyongerayo n'okwogera ku kintu kya quarantine, ekintu ky'okubeera nga abaana bakakibwa okubeera nga basasula ssente za quarantine. Bana ekintu kino si kituufu, ekintu kino tukivumirira. Buli muntu yenna akaka Bakadaama ne Basekadaama okusasula ssente za quarantine, ekintu kino tukivumirira. Tewali nsonga ekukasa Kadaama oba Sekadaama okusasula ssente za quarantine. Temuyina buvunaanyizibwa oba temuyina lukusa lugaana Kadaama yenna kudda Uganda lwakuba tasasudde ssente za quarantine. Waliwo association etandise n'omuze ogugamba nti bw'oba tosasudde ssente zino togenda genda. Ssente temuyina kukwata ssente. Association mukole ebintu ebibakwatako. Ekintu kyonna ekikwatagana ne ssente temuyina kukwata ssente era temuyina lukusa lukwata ssente. Ne bwe zibeera ssente za air ticket, ssente za air ticket, ticketing office yeyina ozikwata. Essente za hotel temuyina kuzikwata. Era toyina kugamba Kadaama nti toyina genda okuggyako ng'onaze nti wasasudde air ticket. Wasasudde hotel. Hotels zino babuukinga mbuukinge. Ndi waddembe okubuukinga hotel, gavumenti egambangako nti bw'oba muva ebweru muyina okulaga ticket. Gavumenti egamba muyina okulaga ticket yokka nga ya nnyonyi. Netegambangako nti muyina okulaga akantu akalaga oba slip eraga nti nomwasasudde hotel. Temukaluubiriza process eno kuba simmwe muli buzibu. Bwe mubeera mu organization zammwe oba ne mubeera mu ofiisi zammwe mubeera temuyina kizibu. Bakadaama Basekadaama balina obuzibu. Balina obuzibu mubawulira bafa aye ne muvaayo ne mwekoza ne mukola ne posting nga mwogera ku muntu yafudde. Saagala mwefuule nti mulina kye mulumirirwa. Tewali ngeri yonna gye mugamba muntu nti bw'oba tosasudde air ticket togenda genda. Tetwagala ate mubeere nga tetwagala kubeera nga tutandika okubeera nga tukozesa amaloboozi ag'obukambwe. Kuba mupuushinga omuntu n'akola n'ekintu kyali badde takola. Mulaba abaana bafa. Ssanyu ki ly'ofuna ng'omwana afudde? Hotel eno lwaki mulumirirwa nnyo ekintu kya hotel? Gavumenti yateekawo public facilities nti abaana balina okugenda mu public facilities newabeerawo n'abasobola okugenda mu private. Kati kansooke mbuuze, zino zonna private facilities zonna ezajjudde, tugambe nti Lands and Survey Entebbe, waliwo n'ey'e Maganjo, waliwo bongeddeko ne bateekako ne Nambole, Mulago paramedics. Ky'ogamba abantu bonna abalimu be Bakadaama. Kwegamba muddidde mugambe nti abantu abava ku banda abava e Germany, abava e US, kwegamba mulaba be basinga okubeera nga be beetaagisa okubeera mu public facilities zino okusinga Bakadaama batalina wadde n'ekikumi. Kadaama afuna ssente mmeka? Nga sinneeyongerayo kuba point eno etandise okubeera nga bukyankalanya mitwe. Simanyi lwaki association zivaayo dio negamba nti bw'oba tosasudde kati mwe mukyogera ngaani? Association temuyina wadde lukusa lubeera lugamba muntu nti tojja kulinnya nnyonyi. Saagala banaye bababuzeebuze. Association nga yo teyina lukusa lugaana muntu kulinnya nnyonyi. Ate saagala mubeere nga mutiisa. Nsooka ne ngamba nti association kitegeeza ki? Okwegatta. Lwaki temugamba gavumenti, lwaki fokasi yammwe tebeera nnyo amaanyi nga mugatadde gavumenti egamba nti bannanga abantu bano tebalina ssente. Lwaki amaanyi temugateekaawo ate ne mugamalira mu kutiisatiisa na kubeera nga mugamba abantu bano nti bw'oba tosasudde togenda kubeera ng'oleeta ssente. Togenda kubeera nga
odde Uganda bw'oba tosasudde hotel togenda kubeera ng'ogenda Uganda bw'oba tosasudde hotel ogenda kubeera nga togenda Uganda lwaki amaanyi mugateekaawo nnyo so association biki bino nali suubido gamba association kitegeeza okwegatta mwegattidde wamu ate mu kwegatta mubeera nga mulaga interest z'abantu ababalimu oba abantu abakola association eyo bwe mukubeera mukwatagana bwe mubeera muyina okubeera nga muyisaawo ebintu byabwe njagala mbu association ng'ey'emmwanyi abantu abakwatagana n'emmwanyi tugamba ab'emmwanyi abalina bussako boogera ku bizibu by'abano abantu be bakulembera naye ate tebatiisatiisa oba tebagamba nti bw'otakola kino togenda kufuna kino bw'otakola kino togenda kufuna kino amaanyi bagateeka nnyo ku bantu bano so neewuunya association yaki tetwagala kuvaayo tutandike n'okwogera association eyo etandise okubeera ng'ekangakanga abantu fe wano eimu yaffe si kubeera nga tukoona oba tukoone nti oba tubeere nga twogera n'erinnya era association eyo naye eimu yaffe eri nti muggyeewo olugezigezi olutandise okubeera nga mugamba n'abaana nti tulage n'ekiraga nti wasasudde ekyo tekibakwatako muddire amaanyi mugateeke we mugalina okugateeka tulwanirire Bakadaama Basekadaama okubeera nga baddeyo Uganda nga tebasasudde ssente za Kalantini. Mr. Kadaama mutuyambeko batugamba bya hoteri baagala tusasule ssente bw'otasasula teri kutambula teri batugambye dda booking tukoze booking bukyanga tandika okwewandiisa kiki nnyo oyo Kadaama mumuwulidde nga ayogera oyo Kadaama w'omaani association emugamba mbu olina okubeera nga otulaze nti osasudde njagala mbabuuze ekintu kino ekyokusasula kibakwatirako bwa era mwatandika ddi okubeera association ya hotel muli association y'abaana ey'Abakadaama oba abantu abali eyo mu nsi gye muli nabagambye saagala kwogera association kuba nze eimu yange si yanakuboogerako eimu yange yakubeera nti bwe babeera gavumenti yateekako public facilities muleke Bakadaama bwe babeera bagendayo abantu b'e Germany, US, Sweden bikyabo bonna abavudde ebweru lwaki be bagenda mu public facilities Kadaama afuna ssente mmeka ngenda kutwala kati nga Bakadaama ab'Omaani bulimu abafuna n'emitwalo 5 abafuna n'emitwalo 60 kitegeeza Kadaama akolera emitwalo 2 buli lunaku hotel ye mumusukumamu esasula emitwalo katugambe ono average kuba waliwo eziri wansi w'e10 katonotono n'ezambuka wansi w'e10 katugambe average emitwalo 10 that is 1.4 watugambe roughly 1.5 miliyoni emu n'ekitundu afuna ssente mmeka kitegeeza nti buli lunaku asasudde emitwalo 10 wabula ne gy'abadde akola afuna emitwalo 2 buli lunaku mutemulina bwongo okubalansinga kintu ekyo sinnawulirayo n'omulundi n'ogumu we muvuddeyo ne statement egamba nti bannaayi Bakadaama tebalina kusasula feffeka bavaayo ne statements zino wabula statement zonna ze muva nayo zokka ze muva nayo kwogera bwogezi nti nno mulina okusasula so amaanyi mugatadde nnyo ku hoteri eno simanyi na kiki nnyo kye mufuna mu hoteri zino nze naali suubidde bamubeera mugamba nti no muli association mwali badde mukola nti nno abantu betukulira oba abantu betukulembera simanyi naani yabubawa kale tugambe nti no kale mwabwewa abantu betwewa okubeera nga tubakulembera kale katubeere nga tuno tukola ki tuwogera ebintu ebibakwatako temuyina statement yonna gye mwavuddeyo ne mukola nga mubalwanirira statement zonna ze muvaayo abaana ze bansukumira zonna za kubeera nga mubatiisatiisa sasula kino wasasudde covid test kugamba ne mubeera kugamba nze ndaba association yali badde nga yo mubeerewo nezibeera nga ziyamba abaana ne mubeerewo ate nammwe mukoleeza mwezi okubeera nga mutiisatiisa mujja kujja kugamba mutandise okubeera nga mujja Bakadaama mu mbeera muwulira abaana abafa temuvaayo na kukola na statements okusinziira abaana abafa temuvaayo na kukola statements ezo temunoonyereza lwaki abaana bafa omwana ajja kuba yeekyayi kati omwana tafuna wadde n'ekikumi tubaleetera vidiyo wano muziraba tafuna wadde n'ekikumi baamugoba ku mulimu bosi yamukanyulwa ku poliisi baamukanyulwa ku deportation lwaki temwogera nnyo ku bantu nga bano so bannaaye ffe tetwajja wano tetwagala kugamba nti twagala kukoona ono oba tukoona oli oba tukoona eri naye njagala tubeere n'ekigendererwa kimu
kigendererwa kyonna kyakuyamba Bakadaama bwe tubeera tugamba nti ffe tubakulembera ffe tubakulira oba ffe tuboogerera twogere interest zaabwe. Ekituufu tujja kibagamba nti kituufu n'ekikyamu kibeera kikyamu. Tewali nsonga yonna organization oba association yonna evaayo n'ekaka Kadaama kusasula ssente za Kalantini. Tusooka ne twebuuza lwaki bwe batuuka e Uganda gavumenti nga ye ate gavumenti ya Uganda tebakaka. Ennyonyi nabaweereza ennyonyi ezakagenda ffe ze tumanyi ezitukwatako nga Bakadaama Sekadaama ziringa 2-3. Bonna Bakadaama batuukayo bonna bagamba tebasasulangako ssente za Kalantini era gavumenti tebakambuwaliranga nako. Kati gavumenti wetakambuwalidde ate association oba association mwe mulina maanyi ki era amaanyi ago mugajjawa? Saagala mu process y'okuyamba abantu wano tulowooze nti tuli bakitalo nnyo. Tetulina bwa kitalo bwe tulimu. Muyambe abantu ddala mubeera mugamba nti abantu abo be mukulembera. Ngenda kuweereza Sekadaama ono ate ye munyiivu nnyo. Munyiivu nnyo kuba alaba ebintu engeri gye bitambulamu n'engeri gye mweyisaamu ngeri si nnungi. Ate Mulekeeraawo n'okulimbalimba nti bannaaye temuwuliza bino temuwuliza biri. Balina okuwuliriza ebintu ebibakwatako. Kuba nalabayo ne post awo omuntu ng'agamba simanyi ebintu bano bye boogedde simanyi ffe tebitukwatako simanyi temugeza kuwuliriza bino. Temugezaako kulimbalimba. Njagala musooke mbabuulire nti abantu abakyasinze obufere mu nsi bw'aba agenda okufera akugamba togeza n'ogamba ekintu kino n'okigamba gundi. Tewali nsonga lwaki Bakadaama Basekadaama mubalimbalimba nti temugeza ne muwuliza ekintu bwe kine bwe kiti. Bo bamanyi temulowooza nti no basiru. Bamanyi wa ekinyusi we kiri. Bamanyi ani ayogera amazima. Bamanyi ani abafaako. Bamanyi n'okumanya ani alina interest z'abantu abalala wabula tebalina interest zaffe. Muve okulaba interest za hotels. Mulabe interest za Bakadaama nti tebalina ssente. Mutandike kuvaayo na post zivumirira Kalantini, ssente za Kalantini ne ssente za COVID ez'okubeera ng'abantu batestinga obulwadde nazo abaana tebaziina. Statement ze tubasuubiramu kubeera nga mukola statements ezikwata ku obubi, obuzibu n'obuyambi Bakadaama ne Basekadaama bwe beetaaga. Si kubeera nga ate mutubuulira interest za hotels eziri e Uganda. Sekadaama ono ye kamukuwe ate ye munyiivu muzibu. Banaye tubeeyanza nnyo kubanga mulwaniridde abaana kuva ku ntandikwa ebyokuba nga badde waka Mosira bali mu Omaani. Tubeeyanza nnyo ab'embasi namwe mwena abakikulira ekintu kino. Naye ate banaye muleke okutisa ku baana puleesa bannaaye bintu bisimanyi bya hoteri. Bino puleesa ze muli kuteeka ku baana simanyi atalisavinze hoteri tagenda kulinnya nnyo. Banaye muve mu katemba. Banaye abaana baguze tiketi za 180 riyal. Abaana badde tebakola. Abaana basinga tebali mu biyumba tebakola. Bali bweru badduka. Okitegeera omwana atudde 180 riyal asasudde air ticket agenza akoze COVID-19 40 riyal abamu bakolera na wali ku 60 riyal. Mukitegeera ne kati saawa eno mutuuse simanyi salvation simanyi Ministry of Health simanyi bikoze biti Uganda muli kufunamu ku ba hoteri. Muleme kulimba nsi bannaaye. Tuba bantu bakulu. Omwana badafuna riyals 7 mu Omaani. Oli mugamba agenda hotel ya mitwalo 12. Okitegeera kekakadde kamu ne sente zigwamu okumala ennaku zagenda okuva mu Kalantini. Akuze tiketi ya riyals 18. Gata kakadde bukadde 2.9 gatako COVID test bukadde 3 akoze esente mmeka bannaaye. Mwelezi wana ekisajja simanyi contract this man simanyi for simanyi hotel reservation simanyi bannaaye mube serious oba mwasaze okuyamba muyambe. Mulema tekudda mu bintu bya kisiru kudda ate kubana bateeka ku pressure. Abaana bave Saudi wana. Abaana bave Saudi wabateeka abanyule gayaza wabateeke mulago. Okitegeera ne bateeka ku fisheries. 3 quarantine nga nemmere babawa. Ne mulemedde ku baana hoteri. Muina diru ki mabega wa hoteri eno. Omwana afuna riyals 7 omwezi. Ayina abaana waka ayina family egyalabirira. Mutandike muteeka ku pressure mbu batasasudde hoteri talina gyagenda. Mugenda kuleetera abaana okwekyawo. Mugenda kuleetera abaana okwetta. Okiraba? Mwagala kulaba abaana nga bali kufa ngoyo sister afe yafidde ku polisi wano mu Omaani. Bantu mumbe n'emitima ate tubamanyi. Mube n'emitima emirungi.
mwasaze okuyamba mulemedde ku kya hotel mugende mbayiwe Entebbe besortingira government ebasorting abave Saudi flags biri tayina mwana yadde omu gwe batetuwe muza simanyi hotel mube bantu bakulu awo mwasaze okuyamba abaana mbayambe na mutima ogu muleme ate kuleeta bisajja muno simanyi no wa hotel simanyi gwe kyekiraga nti wabukinze hotel muli basiru hotel bagibukingira wano bagisasulira wano muleka abaana mugende mbayiwe Entebbe wasasudde air ticket oba ddala muli ku mazima nga temwagala afuna ku yadde nusu kikumi embeera gye balimu abaana basinga bamala ku contract mu Gwokusatu mu Gwokuna emyezi temutunyiizamu